Musawo Nakiruka Anit nga tuli mu kutongoza Kawempe North Hospital eya Honorable waffe Muhammad Segirinya gye yatandikiddewo bannakawempe. Wano we tuyimiridde admission room yaffe eno egenda kukola nga admission room we tuweera abantu ebitanda abalwadde oluvannyuma lw'okuva eri ku outpatient department ne consultation room amaze okukeberebwa omusaayi wano wagenda okuweebwa ekitanda. Bino bye bitanda byaffe kwe tugenda okuba nga tubateeka ebintu ebisinga tugenda kuba tubitereeza mpola mpola nga bwe mubiraba nti bino bitanda screens zaffe twazireese, so eno yemuko admission room abalwadde we bagenda okuweebwanga ebitanda. Eddwaliro ligenda kusabinga abantu bameka era tumanyire nti wano waliwo linga cases ez'enjawulo tugenda kusobola okuhandolinga community emergencies ezisinga tugenda kuba tuzikolako nga ne bwe tuba tusobodde okurefaringa kuba tulina ambulance yaffe ndowooza mugirabye wabweru egenda kusobola okutambuza abalwadde mu referral hospitals ennene bwe tuba mu nsonga nga waliwo ekitulemeredde. Wano tugenda kuba ne dental unit egenda okukola ku mannyo, tugenda kubeera ne maternity abakyala we bagenda okuzaalira, antenatal byonna tugenda kuba tubikolako. Tugenda kuba tukola ne ku ndwadde endala eza bulijjo, misujja, byonna tugenda kuba tubikolera wano. Tugenda kubaawo ne scan, ultrasound scan naye egenda kutuyambangako abasinga bakamanyi nga ka TV, nayo tugenda kubeera nayo wano. So tugenda kukola ku bintu ebisinga kubanga ligenda kubeera ddwaliro ddene nga lisobola okumanaginga cases ezisinga mu Kawempe North. Tugenda kubeera n'abasawo, tugenda kubeera ne ba doctors, tugenda kubeera ne ba lab technicians, tugenda kubeera ne ba consultants, tugenda kubeera ne ba midwives, kwegamba nga buli service omulwadde gye yeetaaga asobola okugifuna wano ng'asobola okulaba omusawo omutuufu okumujjanjaba ekyo ekituufu ekimuluma. Kati litandika ddi okola? Litandikiddewo abalwadde bajja leero batandika nkya oba mwezi gujja? Kyensuubira nti mu wiiki emu okuva kati kubanga ebintu mubirabye nti bituuka butuusi tuli mu kweteekateeka, so nsuubira mu wiiki ng'emu okuva kati eddwaliro ligenda kuba ready nga litandise okureceivinga abalwadde. Musawo, kino wekijjidde nga amalwaliro naddala og'obwannannyini gasolooza ssente nnyingi nnyo ku bantu naddala mu kiseera kino. Olowooza nti no namwe muzze kukola bizinesi eno? Ku nsonga eyo amannya gange nze Alex Luswa Luwemba, omuyambi w'omubaka Muhammad Segirinya. Muganda nga agenze n'abuuza ekibuuzo ekyo nti emiwendo biseera nga bino ebya pandemic abasawo amalwaliro gakyajinga emiwendo mingi nnyo, naye okutegeezaamu nti lino eddwaliro lya bannakawempe North Hospital era litandikiddwawo Honorable Segirinya Muhammad. Facilities zonna omulwadde z'anaaba yeetaaza okulaba nga tusevinga obulamu bwe, Honorable Segirinya Muhammad yaliwaddeyo ku bwereere asobole okubeera nga ataasa obulamu bw'abantu. Tuli mu kubeera nga tubalaga eddwaliro erya Kawempe North Hospital Honorable Segirinya Muhammad lyakoledde abantu be ab'omu Kawempe North Hospital, abantu ab'omu Kawempe North Constituency, era ng'eddwaliro lino buli kimu ekirimu obanga ekikozesebwa kiguliddwa omubaka Muhammad Segirinya. Ekyenjawulo ekiri ku ddwaliro lino nti ebbanga lyonna n'akaseera kano ke tulimu ak'akazigizigi aka COVID-19 nga buli malwaliro gonna mu ggwanga Uganda gasaba ssente empitirivu ennyo kulaba nga gakola ku bantu, naye ekyenjawulo ekiriwo nti omubaka facilities zonna yazisasudde za bwereere okulaba nga ataasa obulamu bw'abantu mu Kawempe North Constituency. Lwaki bino byonna bikola mu kaseera kano? Obuuziza ekibuuzo kinene nnyo naye ng'ate nsobola okiddamu bwenti. Mu ebyo ebimu ku ebyo bye yasuubiza bannakawempe North Constituency naddala bwe yali abasaba akalulu mu nnaku z'ekikumi zatandika nazo mu Parliament, yabasuubiza okubeera nga akwata ku byobulamu okubeera nga bibeerera ddala ku ntikko. Ng'ogyeko ebyobulamu byokka, gundi projects nnyingi nnyo zaataddemu okulaba nga akulaakulanya bannakawempe North Constituency. Otudda mu ssagaze zino ezirimu bintu bino byaggwa oba ye atambuza mulimu gwe nga ye honorable biri ebirala bya kidandala?
well ogenze n'obuuza ekibuuzo ekyo naye kyensuubira nti era akaseera bwe kanaaba katuuse nga gyebiri bituufu tujja kubeerayo mu kooti akaseera bwe kanaaba katuuse nga gyebiri bituufu kuba ffe kyetusuubira nti si bituufu byamawulire just bigambo bugambo nyagange nze Nakibuka Anet nga am a midwife by profession. Olunaku olwaleero tutongozza Kawempe North Hospital nga Honorable Segirinya Muhammad ye yagiguliddewo bannakawempe North. Eddwaliro lino ligenda kuba liweereza services ez'enjawulo eri abantu okuzaalisa abaagala antenatal kye bayita okunywa eddagala abalwadde b'emisujja tugenda kubeera ne dental unit ekola ku mannyo tugenda kubeera ne ultrasound scan oba ke bayita ka TV so abaagala okulaba badokita baconsultants ab'enjawulo bonna bagenda kubeerawo okuweereza bannakawempe. Eddwaliro lino Honorable yalitaddewo nga terigenda kusasuza muntu yenna yadde 10 nga ligenda kubeera lya bwereere. Tulina ambulance eno nti waliwo abantu bannakawempe abamu nga entambula ebakaluubiriza oba nga kiyinza okumuzibuwalira okutuuka ku ddwaliro lino. So tulina ambulance era ambulance eriko ennamba z'essimu ezo ez'enjawulo nti oli bw'abanga yeetaaze obujjanjabi naye nga talina ntambula oba talina ngeri ki gy'atuukamu ku ddwaliro asobola okukuba ku ssimu ezo ne tujja ne tumunona wonna waali ku bwereere ne tumuleeta ku ddwaliro n'ajjanjabibwa paka round. Is this hospital registered? Yes. Certificate mwagifunye? License mwagifunye? So kati tikkirizibwa okubeera nga byoperating? Kati tubulako okuteekamu buteesi birina kugenda. Kuteekamu buteesi fund kyaligende mu maaso? By next week kyemanyi bijja kuba liwedde. By next week. Ekifulodde bamaze okukinspectinga bulungi? Yes, but inspectors weebali by the way babaddewo. Weebali wano babaddewo? Weebali babaddewo okobedda bali ne waisu ne Alexa ne P. Litandika ddyo okukola? Next week. Wetandikira? Tuli ku ki kuno? Tuli ku ki leero? Kansala Bagonza. Sooka bwennyonnyoleko. Amanya nze Bagonza Thomas Kansala omulondo omuluka gwe Wandegeya. Olunaku olwaleero neegasse ku Honorable Muhammad Segirinya wakati mu kuggulawo eddwaliro lino erya Kawempe North Hospital. Okusookera ddala twagala kumwebaza olw'enteekateeka ennungi n'okusosowaza ebyobulamu ate era tukoola banna Uganda bonna bajje beenyigire mu nteekateeka bafune obujjanjabi kuba bwa bwereere. Titwagala okukyalenjinga amalwaliro ga gavumenti agasaba abantu ssente. N'ekirala twagala okukubirya omulanga aba Ministry ya Health aba KCCA bangu okulabika nti bakiryalinga eddwaliro lino baliwe license lisobola okubeerawo mu mateeka ne batugambye weeri omusooka batugambye weeri babadde bali mu process inspecting baleka baligula officially kubanga biri mu pipeline yo weeri naye bo be bakyaluddewo okuleka nti balita so ye nteekateeka era kwe kusaba kwaffe kubanga akabi kali mu kulwa ne wakyala aliguddewo kati biseera bino Honorable Segirinya Muhammad asazeewo eddwaliro aligule mu biseera bino olw'ensonga nti mubadde mulaba amalwaliro ag'obwannannyini nga gawanika ebisale ebyamaanyi mubadde mulaba omujjuzo mu ddwaliro erya Kawempe abakyala gye bazaalira so naga nti kankolewo maternity department dental newe tusobola okuweera abantu ebitanda ddala mu kiseera kino ekya covid nga abantu balwala nnyo naddala abaatulonda era baatusindika okubaweereza so yensonga lwaki yasazeewo aligulewo ate era alina mu programu ze kuba mwala batoyinza kugula ambulance ng'ate amalwaliro osomba busombi otwala amalwaliro mulala so yasazeewo at least ab'omu Kawempe North n'emiriraano banguyire okulabika nti batuuka wano bakolweko bajjanjabibwe era tubakoowoola bajja eddwaliro liggule. Eddwaliro litandika kukola ddi? Eddwaliro mu bbanga lya wiiki emu okuva kati lijja kuba twongedde okufuna equipments okugeza nga microscopes ezo n'ebikozesebwa byonna bibeere fully equipped lisobole okulabika nti biweereza abantu aba Kampala Kawempe North ne Uganda yonna okutwaliza wamu. Wandegeya yali mu Kawempe? Wandegeya esangibwa mu Kawempe era ensonga lwaki nange nenyigidde mu nteekateeka eno era tumwebaza tusaba agende mu maaso n'okukola programs ennungi eri abantu baffe abateekamu obwesige. Honorable waffe era ndowooza kye twamuweera kalu tutandise okikola ki? Okirabako?
nze ndi musanyufu nnyo tolina nakyosobola kuŋŋamba eddwaliro lya bwereere bujjanjabi bwa bwereere nnyo ate n'ekirala kyenjagala omutuusiza kuba ayinza okuba omuzibu okulabangako olumu kati kino kankimutuusize n'emyala amazzi gatuli bubi newoyimiridde wennyini newoyimiridde wennyini anti olaba kati akaana senga kagwa muno kikyosuubira ensiri eziva wano wezikuluma kati ensiri ebadde muno ekulume osuubira ki buba bukyafu era ffe tusanyuse nnyo ne onalebo kyatukoledde mbadde muyina dde eddwaliro etali lya ssente mu Kawempe eritali lyaki lya ssente kusasula teririiwo kuba tulina Kawempe wali yeyo ate erisingako buba mbuto naye ng'ate era n'obulumi buba buki bungi mpozi ne gundi eri ate ng'era nayo bw'ogendayo ne panado tokola ki tomufuna ne panado ovaayo nga bamukuwandiikidde omukole ki omugule Segirinya Muhammad ffe tuli basanyufu nnyo nekyotukoledde era nze nsuubira kyetwamulowoozeza era kyatandise okukola ki okukola tetulina buzibu ayongere bwongezi senga n'emyala atufaako biki ebyo tetulina buzibu akalulwe n'emyaka egirijja gyonna giriba gigi ate onamuvuganya oyo amuvuganya yamanyi oba ali ku kiffe tetumanyi byaliko era ffe tetubitegeera ffe tumanyi ye omuntu ogwo temweraliikiddemu ng'eddwaliro alitadde nnyo mu Kisenyi tulaba nga alitadde nnyo mu Kisenyi n'ataliteeka eri ku main road kanti era ne baze okuyamba tuli bawansi gwe totulaba tuli bawansi era otulaba era gy'alina okusookera kuba bali abamaini b'ogamba nabo balina ebibajyamu nga bo naffe kati nanti olaba amayumba amangi buli kimu amazzi biki kijja kuba kyangu kigambo ki kyoyinza okugamba omubaka Segirinya kyensobola era omugamba nti tuli basanyufu nnyo omubaka waffe omulonde gwe twalonda tuli basanyufu kyensobola omugamba amanya gange Kagwa Jamila ndi musanyufu nnyo okubanga ekitundu ekyaffe tufunyeemu ku ddwaliro kubanga tubale tuli bubi nnyo nga wogenda Kawempe n'omu atuuka okufaako nga tebana bakola ki kukolako naye tuli basanyufu era tusanyukidde ddala n'ekirala nga batwetedde eddwaliro eryo atuyamba atuteeremu n'abasawo nga baki bafaayo ate nga bakugu tetwagala tutuuke ate musooke mukole ki temuli ddagala era kyewanatukolera ifwe tutulina kyetumwogerako twamulonda bulungi nnyo ate onamuvuganya ayagala omulemesa yamanyi yeyanyi oyo ife oba amuvuganya ife omuntu adduukiridde egundi yaffe gwe tukola ki kubanga namanya nti omuntu wa wansi ali bubi gwe tugenda naye abantu abasinga basobola kweyagaliza nga bayiseemu naye ye takoze eki asoose ffe ffe tulina kyetukola ki kyetwogerayo ayongere eddala ki netulengera emyala tuli bubi nnyo emyala tuli bubi amazzi gakola ki gatutta abaana baffe enkya neggulo bagwa muki mu myala era naye watuyamba n'akola ki nga watwetedde eddwaliro n'emyala akole ki abakadde baliwo bale tebabikola bino tebakola bakusa mbuto zaabwe na famire yaabwe bugamba ki obulungi bwoweereza Honorable Segirinya tumwebayiza ddala yeebale nnyo yeebalire ddala takomaawo tabeeramu nakutiitira konna tuli wamu naye